Kitalo nnyo bambi afudde mangu Fik Fameka ng'alabye ne maama we. Bino nno bituuka ku buli maka. Nze nabagamba nti nno okufa kubo buli omu agenda kuliyitamu. Ne bw'onoolyeewala otya, ne bw'onoowalira, ne bw'oneekoona, ne bw'onoosanga ebinnya, era ogenda fundikira ng'ekkubo eryo eriyiseemu, yadde nga mulimu amaggwa gatya, ne we linaaba liseerera litya, oyina okuyitamu, ya ikkiriza oba gaana, yagala oba nedda. Eryo ekkubo lya buli muntu. Kaakati nno waneeno wenfundikira nga ngamba abantu mweyise bulungi. Ensi eno kkubo ogenda kugijjamu ate omala ogiveemu. Ate lyekkubo eritalina gye likoma terina we litandikira. Nti ne wooliritambula, ensi eno ne wooligitambula togenda kugimalako. Ate era ne bw'onooba otambudde n'osula mu kkubo era oyina ottuuka w'okoma. Kati nno bwe buno obulamu bwe tubeeramu. Maama Fik Fameka afudde, akyali mukyala muto nno ddala. Mukyala omuto ennyo era nga alese abaana be babiri. Fik Fameka teekako ne muto we omulenzi. Muto we omulenzi mutera okumulaba abeera naye buli w'alaga. Katugambe nti nno abadde amusomesa batya obulamu gye bulina okubeeramu. Batya we banoonya ssente. Asobola kubeera waatya mu bulamu maama we waatali, taata waatali, Fik Fameka waatali, nze naawe. Yenze Sheila Adita. Bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange, obutambinga bwe buti bugenda kuyitako. Gwe ky'olina okukola kiri eki, tokkiriza katambi konna kuyitako. Gwe kola ekintu kimu subscribinga, okwate ku kade nga buli video yonna nze gye nteeka wano egenda kusanga w'otudde. Gwe ky'olina okukola girayikinga, ate era obeere w'amazima otubuulire ku ndowooza yo. Obutambinga bwe buti obulowoozaako ki, bulinamu ekyamagezi kye buteekamu bwongo obwo, oba gwe olukalaba ng'ogenda toyagala kumanya binaakusanga eyo, tonnatutumako kateekayo, iffe tumanyi. Naye nga jjukira ebigambo ebisinga ebyogerebwa mu butambi buno bibeera bituufu, yadde ng'ebiseera ebimu obutuufu bwabwo tetulina engeri gye tusobola bukakasaamu. Yes, ebimu byandibanga biyiiye buyiiya eri ffe aboogezi, naye ate gye bujja mu maaso eyo ogenda okujjukira oba okunoonyereza ku ebyo ebyogedde obwogezi nga tebisobola kuva buvi mu bbanga. Wano we nkugamba nti buli kigambo ekyogerwa kyandibanga kifo, ate gye bujjayo mu maaso ne kibeera ekituufu wadde nti bayinza okukugamba omwana oyo Adita mubbi, ekigambo ekyo ne kitambula nti mubbi, naye nga toyina bukakafu nti nze Adita ndi mubbi. Paka oyinza okufuna akantu katono nnyo akandiikinga ku bubbi ne kireetera omuntu eyagamba nti ndi mubbi okubeera nga mutuufu. Kyekimu n'obutambi buno. Twogera ku nsonga za maama Fik Fameka. Abantu bangi nnyo balaze Fik Fameka omukwano, bamubeereddewo. Nze nakugamba w'omanyira mukwano gwo nga ofunye ekizibu kyekiri wangu okufiirwa. Jjukira okufiirwa tebagabaako invitation, tebawaako kaadi. Ayagala jangu, atayagala tojja. Kati omuntu wabula ku kaseera ako akako ng'oli mu kukaaba, oli mu kunyolwa, emirembe gikuweddeko, oli mu kwekubagiza, omuntu n'atajja ako kaseera ataba mukwano gwo. Teri muntu atakwagala atagenda kujja ku mukolo ogwo, kubanga n'okufiirwa mukolo ogusembayo ogw'omuntu mu nsi muneeno. Yembaga yo esemberayo ddala, kwe kufa ne bakuziika. Nti abantu bonna bagenda kujja, ne b'otaayise bayina okujja, bayina okubeerawo. Era we tukakasiza nti omuntu takwagala akuwala n'ayinza n'okukutta, lwe olunaku ng'otuuse omuntu afiiriddwa, oba nga bagenda kukuziika, oba ng'ofiiriddwa n'atajja. Kati waabazze omuntu oyo aba akufaako. Muyinza okuba nga muyina ebintu ebibatawaanya mu bulamu bwammwe, temwogerezeganya, temwekubirako, temusaagamu, temukola ki, naye omuntu oyo wajja kiba kitegeeza akyayinamu kali ak'obuntu era akalumirirwa nti omufu abeera mufu, oba omuntu omwagala oba tomwagala,
oyina okubeerawo mu ngeri yonna. Tulabye abayimbi bangi nnyo nga bali mu maziga amayitirivu omuli ba Spice Dana bagenze, ba John Black bagenze, ba Jostede bagenze, abantu bangi nnyo balabiddwako. Bayimbi banne bawerekedde Fikfa Maker. Fikfa Maker muvubuka muto bamuzaala mu January nga 10 ennaku z'omwezi 1996. Mwana muvubuka nnyo yakaweza bweza emyaka 29 egy'obukulu. Akoze nnyo atuyanidde ddala okuva ekawempe, wuuyo kaliyoki, wuuyo kutunda kugenda ku midaala kusala ndiboota, wuuyo ayingidde amazina agavuddemu atandise okuyimba, wuuyo afunyeko ku byobugagga azimbidde maama we ennyumba mukazi watu gyatasuze namu. Yakoma bukomye tukakasa ku Kivulu nga mutabani we wamuzimbidde ennyumba era musanyufu. Ennyumba tennaba nakuggwa mukazi watu avudde mu bulamu bw'ensi. Abaana banene abatatera kufiibwako bakitaabwe okuze ne maama tata takufuddeeko takuweeredde takubeereddeewo okoze nnyo ofunye osanyuse maama okatonda yandibadde atukwatira abazadde baabwe ne basigalawo ne balaba ku makula g'abaana baabwe nabo ne beeyagalako. Fameka yakafuna ku ssente ate maama wuuyo avudde mu bulamu bw'ensi amulekedde obuvunaanyizibwa obw'okulabirira mutowe. Naye tusaba Mukama atuyambe omukyalo oyo amuwe ekiwummulo eky'emirembe era awummule mirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Gwe naawe alaba akatambi kano Fikfa Maker mulekerewoko obubaka bwe ng'omugamba nti nno kitalo nnyo eky'okufiirwako maama we embaagala nnyo.